bibi nnyo mukwano gwange owa security guard omulala akubiddwa amasasi. Speaker wa Parliament Anita Amongi alagidde ba MP bonna bagende bakeberebwe obwongo. Finally, omubiri gwa Sabbiiti guwerebwa ab'enganda basobole okugenda mu maaso n'okuziika. Butereevu n'amalala mangi gonna mwigali gwe just wekumire kujeka media osobole otambula n'okumanya. Mbebaza nnyo mwena abagyekuumirako mukola kyamaanyi nnyo. Kakati gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga tutambule ffenna. Butereevu ntandise ne security guard onono nga akubiddwa amasasi wabula mukama azizza bibye bino nno bize bitya. Bano bafunyemu obutakkaanya nga ba security guard ababiri era nga bino byonna mukwano gwange bibaddeawo kaseese. Era akubiddwa amasasi ategerekeseeko nga mukyala amannya amanyiddwa nga Merabu era ono abadde akunukkiriza emyaka 26 egy'obukulu okuva mu AI Security Company Limited. Ono nno yeesanze ng'akubiddwa ekyasi era ekyasi kino kimukubiddwa mu kisambi ng'akuba koligi we gwabadde naye oluvannyuma lw'abaana ababiri okufunamu obutakkaanya wabula ye amukubye amasasi ategerekeseeko nga George era nga abadde akunukkiriza emyaka 24 egy'obukulu. Ono nga poliisi yabakanye dda naye era akuumibwa mabega wa mitayimbwa alabike nga annyonnyola lwaki akozesezza bubi ekyokulwanisa kyabadde nakyo era nga wenjogera mukwano gwange ono akuumibwa wali Kasese Central Police Station. Ye omukyala akubiddwa amasasi gano mwanatu addusiddwa mangu mu ddwaliro era nga ali ku bujjanjabi for a quick recovery. Atwaliddwa ku St. Mary's Hospital asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Katusabe Mukama Katonda ate amwanguyizeemu asobole okudda engulu. Jjukira amasasi go gafuusa amasasi era emabega kaawo munnange gaadi omu yakuba munne ebyasi. Tuba tulyawo omuyindi n'akuba ebyasi. Kale kwegamba kano kafuuse kamere onaalya n'olyalya yemmere egenda naye tetugenda kulwa yeyo. Munnange nkututeko ew'omukulu Kyagulanyi Center. Ono nno nga ffenna wetukimanyi bulungi nti waliwo federation empya eyakolebwa era ngeno ekulemberwa omukulu Kenzo kwossa omukyala Sheebah Kalungi Palaso kwossa ne Bebekulu naddako wansi awo. Kyagulanyi Center ono yagenze maaso n'okuba nga federation eno agikubamu ebituli era nalangira abayimbi bonna abali registered mu federation eno. Jukira Big Eye ye yagambye eno federation agenda gikuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga teri mu mateeka. Bobi Wine agamba bannange bayimbi mmwe mugenda kuggwamu ensa mmwe abasobolera ddala okwekolera n'amaanyi gammwe ne mwekolera akasente kammwe ne muba nga temuli ku peer pressure wabula musazeewo mubeeraawo nga mufuna sente ez'obwereere. Era ono abakubiriza bave mu kwebaka because bagenda ku living comfort life balabire ddala nga tebakyetaaga kubanga ate bakola batuule olwo nno talenti zaabwe zonna zizikirire ziyiike zonna ziggwewo. Kyagulanyi ng'ayogerako n'abavubuka wali ekavule munnange yategeezezza munnange nga federation eno mwanattu wegenda okola ekyamaanyi okusaanyawo industry ey'okuyimba. Ono agamba abayimbi bano bonna babakuŋŋaanyiza olw'ensonga munnange gavumenti ebatya balina numbers so kakati webakwata ne bafunyafunya ne bateeka mu kifo kimu bonna ne batangaaliraawo mwanattu egenda kusobola okuyisaawo byeyagala. Olwo nno ng'omukulu Kyagulanyi Center abatangazaamu era n'abagamba bannange bazuukuke basigale ku mazima. Olwo nno akoowoola omukulu Kenzo Sheebah Kalungi Palaso kwossa n'abalala. Jukira nti emabega kaawo omukulu Mamuli Katumba yaliyo mu meeting wabula Sheebah yamusendesa kati n'amugamba genda eri va wano toyina by'otugamba. Kitegeeza federation eno yandibanga erina abayimbi beyeetaaga erina abayimbi beeteetaaga. Ekintu kye ŋŋamba nti si kituufu olw'ensonga awo eba ereesemu obusosoze ojja kwesanga ng'abayimbi bangi baganye okugyegattako. Bwetyo
bwetyo ejja kumaliza ate ekoze eki ekolapusinze. Wabula omukulu Kyagulanyi Ssentamu abakuutidde ekintu kimu kyokka, basigale ku mazima, otherwise gye binaggwera be banaamanya. Nyongera kujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Eyo nno nga nkugyeyo go amagye aga UPDF mukwano gwange bano bavuddeyo mwanattu ne bakakasa nti bamaze dda okuba ng'ate bakwasa famire ey'omugenzi Sabbiiti omubiri, era famire essaawa yonna eri mu ntegeka yakuba ng'erabika ng'ate egalamiza omubiri gwa bodyguard ono. Bodyguard ono gwe atamumanyi ye mukulu eyajjawo obulamu bwe oluvannyuma lw'okutta Minisita Charles Engola. Ono gwe yali agamba nti yali tamusasula bulungi ssente ze, wabula ate kyazuuka oluvannyuma nti Charles Engola si ye yalina okuba ng'ate akola ku by'omusaala. Kale ekibuuzo ne kisigalawo, lwaki yamutta? Wabula yo poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza, era eno yagenda mu maaso n'esigaza omubiri gw'ono ng'egamba tukyalina okumanya omukulu Sabbiiti yettabwe si oba baamutta bussi ku saaloni we baamusanga. Kale ezo nno z'ensonga eziri eyo. Yo family ya Sabbiiti munnange ebadde esinzira eyo Kabarole district, eyo nno nga gyesinzira okubanga esaba omubiri gwa Sabbiiti, wabula finally bamaze ne bagufuna. Guno nno gumaze ennaku eziwirako ddala kumpi ennaku 21 nga bano bakandaaliridde balinze, wabula oluvannyuma bamaze ne bafuna omubiri gw'ono balabike nga bamugalamiza. Wabula wetuva ku ebyo mukwano gwange ye omukyala Honorable Speaker Anita Amongi avuddeyo n'asaba bannange ba MP bonna bagende bakeberebwe obwongo. Kino kizze oluvannyuma lwa Speaker okwekengera ba MP abamu olw'ensonga abamu boogera ebintu ebitagatta, kw'ossa n'ensonga y'okuba nti abapoliisi bangi bagenda maaso n'okukola ebintu ebitaliimu nsa, okukosa okuba nti bano bakuba amasasi agatalina nsonga, batta abantu ewatali nsonga. Era bw'atyo n'agenda mu maaso n'asaba wekiba kisoboka ne poliisi amagye gonna gagende gakeberebwe ku bwongo olw'ensonga balina okutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Wabula omukulu Dr. Kenneth ono nno nga senior medical officer ku Ministry of Health ono agenze mu maaso n'atutegeeza nti ensonga ezimu ku ezo ezireetera omuntu okutyankala n'obwongo, ekimu ku byo bwe butamanya. Abantu abamu tebamanyi kisobola baviirako kubanga ate batyankala n'obwongo, so beetaaga genda mu maaso n'okuba nga ate basomesebwa lwaki basobola okuba nga ate tebagwa mu mbeera ng'eyo. Jjukira nti bintu bingi ebisobola okuviirako okutyankalana ng'okulowooza ennyo, obwavu obukutte wansi ne waggulu, stress yokka esobola okusuula eddalu n'otabukira ddala. That's why waliwo security guard omu eyetta, era ono kigambibwa yasooka kuyombamu na mukyala we, bw'atyo stress we zaamusukkako n'alowooza ebingi ebikira ensi n'eggulu, bw'atyo yamaliriza ng'asalawo kubanga yejja mu bulamu bw'ensi eno. Era yamaliriza yesse awo nno poliisi we yatandikira ate okubanga enoonyereza, era ono yamaliriza yesse ekintu ekitaali kirungi yadde n'akatono. Butereevu nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwe tonaba kubanga osubscribinga, genda mu maaso subscribing, likinga, commentinga, awo nno tutambule ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.